Mulabe mulungi era muliza mulungi wa Daily Still Hope abali ku Daily Still Hope 2 Ejje Media namwe tubaagala nnyo mwebale kubanga ate mutuwuliriza mwebale kubanga mutugoberera n'omukutu gwaffe ogwa Amugula Jamil tubeerayo nga tunnyonnyola ensi ey'ebirooto n'okwolesebwa oba tonnaba twegattako osuwa bingi era ky'oba okola saba linki awo mu comment section oba ku namba zaffe ojja kuba nga togifuna ogende weegatte ku nsi y'ebirooto n'okwolesebwa ojja kuzuula bingi ate tojja sigala kyekimu bingi byobadde tomanyi kitoloota ebirooto ebyenjawulo tubidiginga deep nitumanya ki kyebiyinza okuba nga biindikatinga oba what they symbolize ekisobola okuba nga ate tubikuteeraawo ku mmeeza ate n'omanya kiki ky'oyinza okuba nga ate okola. Yo nakoze ka video wadde nakakoze leeti nakataddeyo nga twogera ku mirrors, satanic mirrors, evil mirrors oba witchcraft mirrors, endabirwamu tunagamba ne bannaye n'endabirwamu nazo za sitaani. Tetwagamba mutukootinge bulungi, tetwagambye nti zonna za sitaani wabula ayina ezize ziri ku market z'akozesa mu kuinitiatinga abantu be okuba dedicatinga n'ebintu ebirala kubanga bakozesa ki bakozesa ate endabirwamu ezo. Negamba ayina endabirwamu ze bakozesa okusika emyoyo gy'abantu, mmeme z'abantu ate ne bazitwala ne bazikozesa endagaano ez'enjawulo nga gw'oli mu tulo weebase ate mmeme eyo bagisika nga bakozesa endabirwamu eyo gwe gy'olowooza nti wagigula kwerabiramu naye nga tomanyi oba endabirwamu efaanana oba it belongs to the dark world. Gwe n'olaba nga ate ebintu bitambulawo ebityo bantu bangi bali mu ndagaano naye nga tebagenze mu masabo tebakoze ekibati unknowingly abantu babakozeseza endagaano ez'enjawulo mpitirivu era nze mpulira abantu abagamba tolina kwenenya tolina kukola ki tolina kugenda mu lutalo lwa mwoyo mbasaasira kubanga ndagaano mpitirivu everyday omulabe ezatadde ku mmeeza tusobole okuba nga tetuzisayininga either by force or by what by peace ate talina peace nti wakusanga nga your spiritual life nafu okitegedde so ogenda olootera nga bakuliisa emmere n'ogirya nga tolina ability egaana nga bakuliisa basitwenja ogenda nga bakozesa ekintu n'okikola nga tolina resistance yonna ojjoogera emisota nga gikugoba negikubojja kubanga tolina muggo oli munafu. So ebyo ebyebirooto tubituli eri kwerikyano ojja kujja tubikunnyonnyole naye kikyenkulaga nti omuntu ow'omunda bwe lwabeeranga munafu sitaani asobolera ddala okukozesa endagaano yonna gy'ayagala kisobokera ddala. So nti waliwo items ez'enjawulo specifically nga bazikozesa eri emirimu gyabwe. So omanyi sitaani anyonyeza emmeeme mu ngeri nnyingi kati bamanyi nti zino endabirwamu ekikawo ekityo kubanga tebazitunda edda baali tebazitunda nga zaabwe specifically naye kati baategeera nti balina okukola buli ekisoboka kyonna okuba nga bafuna emmeme z'abantu ne basalawo nti n'ezo endabirwamu baziteeke ku katale wadde nga si zaakutundwa so nti w'ogitwala ewaka ejja bayambako okuba nga bakola ki they get your soul kubanga kyandibadde oluusi kizibu okuba nga bw'ogenda gye bali ng'oluusi tolina kyoyagalayo naye ate okuyitamu endabirwamu nti bwe bagireeta ewaka esobola okuba nga ate ebayambako okufuna ki omwoyo wo oba emmeeme eyo batya nti endabirwamu ekunafuya tekolerawo directi wogireeta esooka n'ekunafuya mu kusaba n'onafuira ddala kubanga oluusi obeera oli musabi nnyo ekunafuya mu kusaba n'oba nga tosobolera ddala kusaba kati olwonafuwa mu nsi ey'omwoyo muntu ow'omundaka
kati ekyoto ekiri ku ndabirwamu ekyo jjuka kibadde tekirina ability kati kitandika okuba nga kisobola okutandika okwekisasayizinga authority yakyo eri obulamu bwo. So kyenagambye nti tulina okuba nga twegendereza items zetuleeta ewaka by the way, not only damila oba glasses, items zetuleeta ewaka. Nja kwogera ku dole. Mwabalina abaana bemugulira dole, be careful with which kind of doll are you buying or are you taking to your child. Dole ezimu banaye baziteekamu bintu byala nnyo. Otwalira omwana dole naye nga dole erina kintu kirala. So bintu bingi bitulina okubanga so tuli mu nsi muno, we are in a wicked world. Ensi omulabe ayagala kwefuula nti yennyiniyo ate n'obudde bwakola ki, obudde bamuyitako dda. So akola buli ekisoboka kyonna naye kankuwe tulina Katonda w'amaanyi. Oba batunda ndabirwamu, oba batunda ddole, oba batunda ki, we are more than conquerors. Osobola ogigula unknowingly n'ogireeta ewaka naye kasita ekibanga ekyoto ky'ewaka kinywevu, ekyo ekintu tekigenda kulastinga for a long time. Nze nkubuulira ekintu kyonna ky'onooleeta naye nga kirina attachment y'omubi nga papasi yakyo bo bakikola kubanga bakikozesa akusika meme y'omuntu. Naye n'okigula unknowingly n'okitwala ewaka n'oba okyagala otya ekyoto kyo ekiba nga kisinga ekyoto ekiri ku kintu ekyo ky'otutte, ekintu ekyo tekigenda kuwangaala, kigenda kufa mangu, kijja kufa mangu. Ekyo kyo nkikubuulidde. So atulina okubeera abeegendereza nnyo. Omulabe ye speed gyali competitive ate ffe twava mu kudduka kati tukola ki, twavula. Ye ali ku misinde ffe twavula, atulese nnyo, atubye oluta twavula. So tulina okuba beegendereza ate tewavaayo ava eri n'akulimba endabirwamu. Manyi twogera ebintu bino kati wajja vaayo agamba endabirwamu za Setaani ziri mu mayumba gammwe, muziggyemu muzisuuleyo, temuddamu zikozesa. Setaani alina endabirwamu, temubeera confused. Don't be confused. Tukimanyi gye ziri but it is very rare to find them. Ziri rare era ozisanga mu expensive shops oba supermarkets ez'enjawulo kubanga papasi tebazitunda nazitunda, naye olw'okubanga Setaani omululu gw'emmeeme alina mungi, omululu alina ogw'okubanga emmeeme atwala mpitirivu. So kimuwaliriza okubanga n'ebintu by'atalina kubanga atunda paka abiteeka mu katale nti bisobola okuba nga bikola ki, bisobola okuba nga tebimuyamba okuba nga ate alonda emmeeme ezo ziri awo ezitagala obutagazi. Kati nagambye nja kuwaayo ebifo by'otalina kubanga oteekamu endabirwamu. Si nsonga nti nnungi, si nsonga nti mbi, naye ebifo bino bikuteeka at risk obanga ekyoto kyo eky'omwoyo oba ekyoto ky'ewaka kinafu. Endabirwamu zino zikuteeka at high risk era omulabe is in high potential okubaako kyakukola. Ekifo ekisookera ddala otalina kubanga ate oteeka ndabirwamu, kwe kuteeka endabirwamu directly above or opposite the bed. Kitegede? Directly above or opposite the bed. Kiba okiteeka opposite, abamu baagala beebake nga beeraba. Waliwo ya comment nagamba nze mba nza okusengena mu kinaabiro nsobola kutunulako mu ndabirwamu. Bwe nzira engulu ekiro nsobola kutunulako oba aba yeerabidde ye mwennyini arono. So nagambye mu kavidiyo akaasoose oba tonnakalaba nti zino endabirwamu zikola nga poto, zikutwala mu nsi ki, mu nsi endala. Si kibi okweraba mu ndabirwamu buli ssaawa, it's not demonic, it's not satanic, tebakulimba, but for no reason or the other. Kubanga tomanyi
ekisoboka ekyoto kyo kifu, kyokubiri tomanyi ekyo kyeweetunulamu oba kiri pure oba kiri kyayonoonebwa ng'omulimu gwakyo omulala. So buli woteeka endabirwamu opposite directly or opposite n'obuliri bwo oba olina chances nene nnyo ate okubanga emmeme eyo is easily trapped, eba nyangu ya kutwala. Wajjukira endabirwamu ze bakozesa. So webako ekutunuddemu eki tetwogera ku ndabiramu zino eza bulijjo, twogera ku ziri ezirina ability okukola ebyo. Naye lwaki tugamba nti si kirungi nti tomanyi kika ki ky'olina, kyobala tugamba it's not advisable. Tomanyi ekika ky'olina oba kyekiri ebisajja kye bakozesa oba kyekino. So it is advisable not to put or to hang your glasses or mirror directly above or opposite the bed. Olw'ensonga ezo zenkoze eki, olw'ensonga eyo gyenkuwadde nti emmeme eyo oba ogitadde ku risiki, kubanga jjukira ekyoto kyo kiba kifu. Abamu mulina ebyoto byazikira dda, tebiri byazikira, nte ze zisulamu n'embuzi. Kitegedde. So kiba kyangu nnyo emmeme eyo okubanga bagisika. Then ekirala, number 2, there are only 2 major ones. The second, they are minor. Number 2, don't hang or put your mirror directly across the front door. Directly across the front door. Era ensonga teyawukana n'eri gye nkoze eki, n'eri gye nkuwadde reason number 1. You put yourself on risk. Let me tell you, ennaku no sitaani takyalina budde bwayononera ku beejenti be batumatuma. Products ze tukozesa ezisinga ewaka zirina datability nzakubulya okuva ku bye tulya, bye tunywa, bye tutambuliramu, bye twebikka, bye tusulamu, ezisinga zirina attachment. Naye ozikozesezza myaka giweze, but wano okyali mulamu, tukyebaza Mukama kuba Katonda obulamu bwo buli mu mikono gya Katonda. Naye birina effect zotasobola kulaba zezirwa nti ebintu bitandika okukaluba. Manyi wetwogera ku bintu bino omulabe byalinamu omukono omuntu alowooza nti wabikozesa ofiirawo. Nedda, biyinza obutakuleetako buvune bw'amaanyi, naye bisobola leeta obuntuntu buno. Buno obuntuntu buno obutono ne budevelopinga ne buvaamu ekintu ekinene. Omuntu ate lwaki nzikozesa nywa mbirya biki naye sinnafa kuba sinnakola ki? It's fine, kisoboka kuba Katonda afe w'amaanyi. Naye Katonda naye ayagala weeweeyo. Katonda okubeera ow'amaanyi takugamba nti otuule butuuzaawo. Era ojja kwekanga products ezo zikukosezza somewhere, especially spiritually, your life goes down. Tulina abantu nga baali basabi nnyo, tulina abantu nga baali baaganya Katonda, tulina abantu baali nga basomi ba kigambo nnyo nga basiibi, naye nga byonna byakola byasigala mu story agamba nze nali musabi, nze nali musomi wa Bayibuli. Naye nga oluusi some products ze tubeeramu, oluusi some places ze tusulamu nga zicontributinze kinene nnyo okubanga tuseseetuse. So tulina okubeera so careful mu ngeri emu oba endala. Dada nkusobeza nti endabirwamu eyo ogikoonako kikyeraga oba olabira ku ki kiri tricky, ndo obutakiraba bulungi, naye abaaliyo tutegeera nti eri endabirwamu eyaabwe okwata omukono oba akaala kano n'ogiteekako wooti. You feel like some forces, magnetic forces. Ate wadde emabega eno wabeera coated, jukira endabirwamu ezisinga zonna emabega zibeera ki? Zino ez'okwerabamu.
zibeera covered. Zino ez'amayumba n'ebirala zoso you can ziri transparent, osobola okuyisaamu amaaso n'olaba ekikola ekiri eri. Naye zino endala ez'okwerabamu ziraga your image only, tosobola kulaba kiri mabega wandabirwamu. Naye zirina ability osobola okulaba ekiri emabega w'endabirwamu. Kasiteba nga endabirwamu yakweraba mu maaso naye nga eri ya mulabe, wateekako olugalo wooti neno olulabika wadde wali coated. Agaisana alina magic. For instance, this is a phone. Nesimu wano yendabirwamu yaayo. Eno teri era n'okolawo tona kyolaba. Naye eri eyaawe erina ability n'oba otadde eno weeraba wadde wali coated. Ate ekirala ky'osobola okugirabirako nti kasita weeraba ku makya, kankuwa example, oba obadde ofaanana capturing that image egenda bikuŋŋaanya nti ekiseera kijatuuka ogende mu ndabirwamu eyo naye ate obanga olabamu ekifaananyi kye ekyedda mwezi nga gumu emabega ogenda aye ate nyambadde ntya erikodinga nimala nebireflectinga back with the time. Kiranyo oba ekyo kitegeera eri endabirwamu gy'okoma okugenda mu wooti it captures yekwata face ekwata nga we nabigamye mu video eyasoose. Naye ekiseera kituuka ng'ogenzeemu oyambadde essaati tugeze ng'eno ya black erimu ebya yellow erimu n'ebya green, naye waliwo gy'ogenda weetunulemu nga by'oyambadde olabe ng'ayambadde ekkooti nga ebaako ekifaananyi kyekomyawo. Why? Lwaki eba ekola ekyo? We capturing information egiweereza. Kati information ekyo kifaananyi kyo it's the same thing like taking a photo ng'onookwata n'essimu n'okuwaki ekifaananyi ekifaananyi ekyo kisigalamu mwene essimu. Kati bakiweereza. Kati bwe bakiweereza underground bakikolako byonna bye baagala. Bwe bamala okikolako byonna bye baagala olunaku lutuuka ne bakizza. Bwe bakizza kati olwogenda nti weerabe ng'oyambadde black ono ogenda kulaba ng'ate ekifaananyi ng'olunaku lwe wali oba olina woolaga oba ku mukolo olunaku lwe wali weetunulamu wootuge ate kino kikomyewo kitya. Kiri kye bakikomyewo nga bakizizza mu ggwe na byonna bye bakipaakingiddemu. Those are the major two. Engeri gy'oyinza okuba ng'okola ki? Engeri gy'oyinza okuba ng'ate era waliyo n'endala. Endabirwamu eyo bwe woogitunulamu wooti sometimes weekanga wabanga awaliyo omuntu omulala emabega. Bwe kati endabirwamu eyo n'otunula as if there is someone era abamu atuuka nga alabye omuntu. Bayo oba oli bitegeera naalongo bitegedde byali bikubaddeko. Obanga olina omuntu teyaliiyo kati awo omanya tebagitunulamu. Naye endabirwamu eba n'ability ti obanga walinga awaliyo omuki ekulaga mu ndabirwamu nti there is another image either passing oba omuntu oyo abanga akuli era kino waliyo. Buli woba nga endabirwamu ekola ebintu ebifaananako weebityo, nze advice sikulagira but advice yenyinza okuwa niweebanga ebadde ya bbeeyi etya gikwate togigaba. Ekizibu ky'abalokole empale ziveeko biki ebyo byonna ye waakwata ng'anoonyayo mukwano gwe atali mulokole.
ng'abimuwa. Kati olinga ogamba oli azikirire. Ebyo ebintu weebityo Katonda agamba nti kino kiveeko, kino kireke, zino empale ez'essonyozi, ezo empale kwatayokya, tobwako gwozuwa. Kakale n'endabirwamu weetyo nti eyo gikwate, menya teeka mu kasasiro, akasasiro batwale, oba teeka mu ttowe. Toyireti zino eziriroko z'ekinnya era tuli suula. Kati oba oli mu bibuga nga togirina, okoona endabirwamu entu small particles. Agipakinga bulungi n'oteeka mu kasasiro ne bakola ki? Toyasamu akati nesigala bitundutundu n'otwala, bajja bironda. Kano kaliramu nga kalunya akasanze kasasiro nga ye atwala waka. Nikakweraba. Kale, ndowooza sigenda kuba nga nsukka wano. It has been a word of wisdom. Bitwogerako bya ddala, gye biri bikola bitambula, sitaani ye mukalabakalaba. Ndowooza bwe tuva wano nga tugenda ku mukutu gwa Mugala Jamiru. Saba linki tugenda kuba nga ate tukola ki? Tutaganjula ensi ey'ebirooto n'okwolesebwa. Omanye ensi nga weetambula, ebintu tobitegeera kubanga baakunaaza dda obwongo, oloota. Naye memory card olinga olina 128, kano akagendako ennyimba, ekitundutundu ky'oluyimba. Teyinza okuba 128 ng'erimu ne virus. Ndowooza katuwumulemu katono, nalo ng'adde ku kamera, Mugala Jamiru Madonga ate mutwala mu maaso. Tusinkane ku mukutu gwaffe guli, mwera.